bannange kati musitudde omugole ate alaage bannange nga ndi musanyufu nnyo kasajja k'enkofiira kano kankoze bubi okumpita wano Bata jangu nkuwe kuhaga jangu omwana wattu bannange mukube kalulu eyo bambi webale nnyo munaye ebino ebintu ndwawo okubiraba ale nagambye olwairo kambeere ewaka okitegeera naye abitekisa ampisa embu simanyi tuteese ku lonchi eriyo nga 29 October by the way Bata wundoozi onoobeerawo nga 29 October ku Freedom City bajje ku Freedom City tubabulire ekidda buli kimu mugenda kimanya kwolwo buli mugezaako okumbuuza bannaye mugenda kimanya kwolwo onkubye surprise onkubye surprise nnyo oli kiwala kirungi oli kiwala kyampisa kiwala kyampisa bambi kati kiyiiza ne keeki bambi kinkwasa ekisa bambi naye mukama banga ddene netegereza olwairo Mary Bata ye muntu yasoose opostinga ku Facebook kale osobola okubeerawo munne nga tomanyi nti eriyo omuntu akufaako bw'atyo olwazuukuse bwe nti posti gye nasoose okulaba yabadde ya Mary Bata kiba kyewuunyisa kubeerawo omuntu gw'otaazaalibwa naye gw'otoyinaako oluganda naye ng'akufaako bw'atyo nammwe bannamawulire abazze bambi mwebale nnyo tubulire ekituufu ekiri wakati wo ne Mary Bata era bwe kinaabaawo ekyamaanyi tujja bagamba naye sofa saawa zino tulaba nga tekineetaagisa nnyo naye nga ne bwe kibaawo era si kyekiwala ekibi okiraba kiwala kirungi kiwala kyampisa ate kati mubadde kibwenzanya nze ndeeseketi mubuuze Mary Bata bambi kyo kyana kirungi omanyi Mary Bata abayimbi be Uganda bakubye ebintu bisatu empisa okuba nti afukamira ng'alabye omuntu yenna amusinga obukulu n'aludde mu industry okusinga ye ebiiso kwegamba si kyekintu si kyekyana ky'oyinza okuyisaamu amaaso kitegeera lwaki obeera mu mukwano n'omuntu otama abalala wabeera ng'oyagala brown gundi oli bulisha kashi n'otufuukira ekisi bulisha oyo twali tukola kayimba kitegeera wawa oluyimba baluyita Another Lover lwe tugenda okulonchinga ku Freedom City twali tukola luyimba so kati abantu bo ne bakitwala nti nno oba twagalana biki okitegeera kyanjawulo kyono kyasinga bulisha kashi sijja kubageraageranya naye kyoba omanya buli omu mulungi mu ngeri ye ono kyabakubya biisa ebyo ebitangalijja kitegeera Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Abange. Tuyingidde 29. 29 egyo nagikonfaminze. Tegiriimu nti oba kintu kyonna. Jaja yandaze kakaadi omusajja nga gwandibadde olina omukyala naye si buli wa 29 nti mufumbo kitegeera muteeka abantu mu mbeera ey'okuwasa olw'empaka naye bwe batuuka eri ng'embeera etabuse oba omuwala akubaho omusajja ekikonde temubaayo kitegeera jjajja gyali naye ate abawala tebamwagala mbula okuba yeeronda biki bw'otwala omuwala n'agamba nedda oyo muleke naye ate abantu abakulu okitegeera eriiso ly'omukulu addugala weewalaba okitegeera so kati bwe mba ntutte ng'ono Bata n'amugaana aba alina kyakoze eki kyalengedde kitegeera just kapini obupini wano kandabe tekaliimu mu nnyini kapini obupini kokka kakugobya nange
mukinkoze nga Chris twagala okwagaliza amazaalibwa gano nze ne bayimbi bannange abatasobodde abatategedde kuba nawe badde tewategedde naye munaye tukwagala nnyo oli tafaalidde nennyo mu industry weebale kutubeererawo weebale kutwagala naddala nze weebale kunjagala yes banaye muje mutegateko manager kati yenze nali nsaze ku keeki nsazeewo nsanyukeko naye ku lunaku luno simumanyi nnyo mu buntu mumanyi nnyo ng'omuyimbi kuba ekisinga otugata music so omuntu nga ye simumanyi nnyo but ke mumanyiiko mu buyimbi his real mu nnyanya anti obwo obuntu bwe kyekiri kyengambye nti mu buntu simumanyi nnyo manyi nnyo nga tuli mu studio ya tasobola tasobola tekibangawo akimanyi mukwano gwaffe sigwa kuwona mpewo sigwa kiki ekiddako gwa friendship as in friendship yeah wali kisukakawo kubanga mulibango kwano kuba ne mabegako wali kuvuga speed mine mwatwalira speed olinda abeyagala okubuzaabuza nedda ffe tetwababuzaabuza amazima kangoogere amazima kufeffe mbi tewali yamanya kaadi eyo gye yava naye ekifaananyi ekyaliko twali tukikozeseza mu video shoot so maybe abaaliwo ku video shoot be bakitambuza naye tewali yamanya ffena twakyekangira ku social media ekisembera ddala agwa mu bakyala abava ne bakonfaminga nti nomweyimiriza kulisusu mwesigayo ku bizibu bimakadasha nga pulezidenti wamwe ate newavayo omuntu n'abavumirira nti abakazi ondaba otya naye rusa tunira ku bigere byange engalo zange naye rusa seyerusa kyensobola okwogera though nali mbikozesezzaako because nalina embalabu omuntu nangamba kozesa kino ekikebe of course nezigenda naye nagenda olaba nkyusa ekkala nembivaako seyerusa era sibiwagira thank you ate lwaki nkuwa obudde nga sikyakukola nabivaako kati simanyi bwe biri luli we neyerusiza byali bibi kati simanyi kuba sikyeyerusa waba mu kuyimba oba okyakulimu kuba kati tulaba sitanti zokola zisusse olema okukola ennyimba odda mu kukola sitanti ng'eriwa ey'embaga nze nagikola wali ondabyeko nga nvayo neŋŋamba nti nina embaga akantu wakapostinga kali ku peji nga nkola ki nga ŋŋamba ki nti mujje muli emmere ewaffe ndabangayo omuntu